Kiyini kibi kijjukirwa malima, kinyolo kibi kijjukirwa ku mikolo. Bassebo ne bannyabo kinyegenjenge kyangalabi kikuzinyisa ku buko. Ate era ayita n'emmandwa yamanya kyerya. Kalifa aleka kalifa ekitooke kirekawo ekiteme. Bannange sigenda kwezaalira kirinzita ng'omwana gw'ekitooke. Abalugera balutuusa nti najja nankumbi naye kaakano nsigazza muyini. Abaganda baakali olumanyo buli ajja nti nkonge wuuyo. Bassebo ne bannyabo kampite mu lusuku nga mwana wa lujja, nandiki kampite ku lusebenju nga muwubaanya, nandiki kaŋŋende kigenda mu kululu okufaananako olugeresebwako olutabaalo lw'ensiisi. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere. Bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno gwennyini ogwa Ntenvu omwaka guno gwennyini 2025 tugenda kuba n'omusomo gw'ekyoto ky'abasalaziba ku Sampro Hotel Erungujja Kitunzi. Abato omutwalo gumu okuyingira, abakulu emitwalo 2. Ekyoto ky'abasalaziba kitandika essaawa 4 paka ssaawa 12 ku lunaku olwo nga 21 omwezi ogwa Ntenvu omwaka 2025. Bannange nno ndi musajja muwandiisi wa bitabo era nakuwandikira ekitabo ekiyitibwa Entabiro y'Oluganda olw'edda. Gwe wenna anaayagala okugula ekitabo ekyo ku mitwalo 6 ate n'okumanya ebisingawo ku kyoto ky'abasalaziba yita ku nnamba yange y'essimu yeeno Airtel 075 075 Bassebo ne bannyabo sirinzekka ndi ne munywanyi wange naye olwaleero ennaku z'omwezi 7 omwezi gwa Ntenvu gwa 12 olunaku lwa wangu lunaku lwa Sande omwaka 2025. Ndi ne munywanyi wange kabeeko naye obubaka bw'abasulayo mu kaseera kano. Omukulu Mpagi weva mu kikanga kimenyese manya ate ne vivi bwe livaako enso ng'omuggo batema. So ng'ekimanje bwe kita ebadde ensuwa nga lujjo. Kale n'abalungi baffe njagala nange okubategeeza nti bw'obanga onoolya munnange ebisoboye eby'omwaka tolinda mufunza kubaaluuka ositukiramu. Mu kaseera nga kano njagala okubategeeza nti nange agenze okunnyanjula nga nteredde kubanga nteredde bubya. Ate entalanda eterera ku Kamukungwe wewa Munnabusiro Sava Bosa Musisi Nserega Kawonawo omulasange yesengule 2022 nga era bulijjo omutunzi teyeganya kusumulula bwe kiri bino byafuuka byankomeredde nga lubale wa Nabuzaana era nkalakalira nga nsiba janzimba yisaamu nti nga mbategeeza nawandika ebitabo byemulabe mabegaawo olulasange kiba kya mitwalo 10 olulimi Oluganda n'ebigunjidwa ku mulembe omutebi kya mitwalo 3 fumbekero ly'ebisoko bya Sengule 2022 kya mitwalo 3 waliwo na kino Bassekabaka b'ensimu wa kya mitwalo 3 waliwo ne kino ekiyitibwa enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba. Bino byefunira ku mitwalo 25 byonna ng'oyita ku ssimu 078 ate era n'ekirala essimu eyo bw'onogyekwatangirira mpolo nakambi ejja kukuyamba okumanya ebikwata ku nteekateeka y'ekyoto ky'abasalaziba ekigenda okubeera mu ennaku z'omwezi 21 ogw'e12 Entenvu guno gwe tulimu gwennyini wano ku Sampro Hotel Erungujja mu Kitunzi. Ita ku ssimu 078 Leero mu kajubiro kaffe erindirira neŋŋamba nti kambanyonyola ekisooka ekigamba nti enju okubanga eya Mugoggo Essenyi. Mugoggo ono yaani? Mugoggo ono ayogerwako yali mwami mukukunavu naye yabeeranga kkoba olubereberye yabeeranga kkoba Mukyagwe. Kati ekiseera kyatuuka nga bw'omanyi obusenze muguma bwe bukongonterera ng'okola ki ng'osongola. Kati n'ayagala akyuseemuuko ate n'ekifo ekimu tekisala magezi ekkuba erimu lya Sawamusu ate akyuse nawe olw'obutafiira ku ki bbala limu n'agenda mu kyalo ekirala ekiyitibwa Ssenyi eyo Mukyagwe. Munnange bwe yatuuka awo n'azimbawo ennyumba nga nnene bwaguuga oyinza okugitu ng'abagitulako bagamba nti bugagga bukomye. Ennyumba ze baayitanga Buganda Bulamba oba Buganda Buladde yagizimba Ssenyi naye ng'avudde ekkoba Mukyagwe. Weebale nnyo. Kati
ennyumba eno yagisaako emiryango kigambibwa emiryango gyali 9 egy'ennyumba eyo kyali tekirabikangako amazima ga Katonda mu Buganda yonna nga mulimu ennyumba erina emiryango 9 ate nga nnene bwekyo bwaguuga nga bwe yali kituufu ne bamutendereza nnyo ne batuga buli kifuuse kya bulambuzi wali era buli yajjanga ng'ayagala yeerolere ku nnyumba ey'emiryango 9 kati ne bakijjamu ekisoko baga nti Kanoonya yazimba ennyumba ennene eringa katono nnyo era ennyumba eyo bagikazaako lya namiryango bagitumya ddala ennamiryango n'ekitundu we yali kwe kukiyita namiryango ekyaggwe ate era tunaanyumyanga ekigambo ekyo kyava ku miryango giri 9 weewaawo kale ab'ennamiryango tukabeereza naye mujje mu kyoto ky'abasalazzima weewaawo ng'ennaku z'omwezi meka 21 omwezi ogwa Ntenvu omwaka 2025 luddawa ku Sampro Hotel Lungujja Kitunzi kale lindirira naye tosuwa